to die quickly. Yes. Yes, to die quickly. So if you want to kill people, kill people in the proper manner. Omwana wange nemala okunzija ko sente mwalu, and they are shameless. The same people, A plus, are the ones now featuring prominently in the Ronya Barrio. It tells you how strong these people are connected. Chichago byomusajja bweyajja A plus najija mu mogi mulago bamugoba ne muyamba. Balemeddwa ali mu balance. Yes. Kuba buli abadde abategeera nga either bamutanga bamujja. Let me tell you, most of the managers of their companies were killed and others fled. Managers abasinga babatta abali mu company agatwala abantu ebweru to consider evidence. And some of these people are under ICC protection in Dubai to testify against them. Yes. So killing people has been bad. Mwalimpadde n'omudali. Kuba imagine dokita ali mu Albert Cook omuli A plus akolagana nabo bano ba business tebayiza mukuba akama tuli bubi olwaleero tayo 10. Yes. Kubamba buli ate mukamba buli ne kufiri aba A plus bazikomyawo kofini ze batwalidde mu abantu temulaba mu babagamba nti temuyiwaayo musenyu muyiwewo obumuli oleme kudamazinga nga wabazingizizza mu kkubo bakuba n'ozibajjako zikomawo. What's the essence ekintu kibagenda okuziika mu ttaka not to damage it nti bwe muba muziika muyiwe mbumuli not to damage the coffin. Kati sobalaba nga basigaddeyo emagombe tebalina bye batereeza coffin baba bagitutte. You buy the same coffins. Kwegamba bazi recycling. Kivula tibakukkiriza giyiwa ku mayinja. Oleme jonoona. Okay. Kakati that's the essence. 63 of your surgeons, experienced surgeons, we are indicted. Weyomba and Wawuya in Hague, bebadde bakola emulago. Kakati my humble proposal is, if you regulate ntibagenda gamba, bw'oba oyagala omutima langa mu mawulire. Nti bw'oba oyagala omutima langa nti njagala omutima. Bw'oba oyagala obusomi. Langa. Kakati bakubulira a stupid argument. Nti Mutebire yabulwa kidney, it is stupidity. Boito babadde batunda abadde Mutebire kikutegeeza kidney teyafuna matchinga na yiye. Omusa babadde bazirina. Kakati once it becomes an open discussion, the country benefits because we have lost much. Nti eddwaliro ly'okumukaaga baali frustrating why? Baali tebayinza kudya eddwaliro ly'okumukaaga kulikola nga trade yaabwe eriwa eri India. Ery'okumukaaga lyeriruwa? Liriruwa. Ery'esseguko baali tebayinza dikola. Kwentebe road. Yes. Two, they frustrated Museveni's efforts to bring Chubani doctors. Fabayina abaana abasawo. Omwana ava Makerere mu myaka 5 naye nga talina speciality. The role of the Chubani doctors was to train our children. Ba specializing. They could not kill people in presence of Chubani doctors. We lost. Abachuba bandi badde nga babalemesa. Yes. Kati eddwaliro twalifiirwa abachuba twabafiirwa. President n'akwata sente n'anoonya abaana 30. Naye nga buli semester bagisasula $5,000 bagende e Buyindi. Baatwala 3 sente bazibbira mu State House. Basatu ate nabo tebalabanga Museveni. Era baŋŋamba twakolera bwereere kuba tulina okudda mu separate eyazibba n'adduka n'agenda ku bizinga n'akolamu hoteeri. Bajja banoonya. It will be hunted down like the Nazis. At least twalabe wammwe omukulembeze tayina intelligence ng'ebadde evaawa nalweso ne Nakalema they are always doctor intelligence nga bw'obuulya Museveni ekintu akula kwata akulo yatya yange yokka nali muyingiza kabuli mu nnaku ezi ba mu mmotoka namugamba akulo kwata ku miso olabe nguyingize kabuli mu nnaku 3 nenge bitongole bya intelligence tebiina kati gwabo abogera ngani abogerako very powerful people. I don't blame intelligence. Whoever discovered bamujjawo muka mawulire gaabo
obubona bwa mawulire babuwa ssente obwo bwa monitor bilioni 10 nakati buli mu negotiation babwongera endala. I will expose them. Muntu bo monitor obwo mbukubire ddala obunyazo obwo n'amawulire mugawere. Era red paper kati yakomyewo. Anti yalwala gonda. Yalwala noting it. I told you that red paper is like a drunkard in a bar. He nods, he comes back. He nods, he comes back. So, kakati buli mwe munalaba ombaka wa parliament baba wa sente zatuse baba wa omuntu babadde bamujjamu miliyoni ya dola emu. Kati abaana abali ofiiso bali 1,400 kubisaamu dola emu. Omwana kati ono w'ennansana gwe bagambye ayokya abantu ye omwana omuwala ali wakati w'emyaka 16 n'asatu nga tazaalangako talinaaki reproductive system ye bagimugjamu miliyoni za dola 7 ne bagiwa atazaala. These are Jews, these are Israelis. Omwana omugezi ku ssomero omuwala bamukwana batraining owange nga tebamanyi nti famire yange yonna eri ku satellite. Kakati omwana omuwala omugezi bamu identifyinga ku ssomero ba ku university obwongo babuduleringa ne babutunda obwongo babujjamu. Those are Jews, those are Israelis. They are operating here. Organization zilimeka tuinawo abali waliwo munadini kitakule bwogula gawuni ye enuka munadini kitakule enuka gawuni ye enuka tamaye mulimu ne bannadini tamale gawuni enuka abali oyibemyoyo nabo basokweta mu bino enuka gawuni enuka chopola batala wano na wano. How can you accept the donations only one religion? Donations from a suspect. It indicates you are there. Kati ekibinja kino ekitegeeza kigazi nnyo. Kati etteeka bwe linajja kinataasa ku bantu abadde mwana omukazi aluwa achenji okumujja mu mulimo gwe yali ayina What Director General Health Services mugende mu banoonye bonna ba doctors bakabire eki not because of tribalism. Trusted people. Yes, okujjako Namaganda e Masaka. Nabagamba mbakubidde nabakubira fika salama yali ya Namaganda e Masaka Dr. Namaganda. Egindi erugazi waliyo center. Mukyala baba fira mbikajjo bya meta. Fika salama mweri. Nabona wabusipa mbu tugenze ko donating set. Naba mawuli mwebali. Singa bobu amawuli omu mutayonga butano. Tingira ba mawulire basajja batu tebalina kye balina. I have a dozy about these people. Basajja batu tebalina mbamanyi tebalina baavu. Aba monitor mbamanyi. Monitor mwe muri center. Yes. Kata what the specifics. Yes. Kubanga ulimba de mind. Kakati ko chovolava. Nti they have been trying to consolidate themselves. The organic case has become worse. By May, barrists abantu to travel. Bayina okutemba. Kati bagenda kutemba. Lwaki tebagenda kutemba? Babakwatirayo. Babaliddeko sente. Kasagama n'agenda kasagama buli wali ababubbi. Tolaba sente z'abana ababoda. Akasajja era kazeeri piemu. Kasajja gwe. Banno bonna nabakuba ne bavaawo. Coffin tekuba mpaka na kabuli. Coffin tekube mpaka ne kabuli. Sobola okwesimba ne kana kasajja ko mu Kampala kajja kunnemeramu. Aluwa mu Kampala. Akakutta ababoda ne kabajja kemitwali 5 muzitwale mu bank. Kirungi nnyo. Ababoda musasule. Receipt muzitereke. We shall sell even the kamanizi underpants. Anti bwoteka mbo bakebere emitwe. Omutabufu omutwe ali permanent mwagemye eddalo. Nikasajja gwe. Ato obusajja obabukozesa. Banamugwanya bali ludda. Musisali ludda. Kati bakakozesa kavuddeyo kati ate kayina kikayina. Bwekana atulemera mutu jakachika munga kabada. Kabada telemera munju. Bajichika mu Minister RDC. Oya RDC twagobyembwa agende eyumba. Pudu kano ketugenda okuba kano. Kabinyo kasuma. Tegeza mu abadde mu kubya Hood omukyuso mujjo. Anti bakuba muhozi. Kakati bo bakola ensopi. Ne bakuba muhozi. Why? Bamu damaging. Na yabeere dented ngabo.
ngabbo kubanga toyitaga nti ojja kufuga eggwanga nga bakubanja abaana 4,300 yes n'abalala batamanyiddwa waliwo wano omusajja ye yatwalayo abaana 10,000 n'abatunda n'akomawo n'azimba ebizimbe mu Kampala ne ofisi n'aziggala yes. So kati eno game erimu nnyo success. Let it come out and debate it. Let us debate it officially. I've done my work. Baneregamu bankube nti nze mpunye ngende ewaffe nenji kubye yonna nenji malawo. Nenji akakwogera ko ninkawunyisa damu okole tepu endala kasajja gwe naye kulumba ajja kusanga mu kibuga batya bakafatewo bakakwatewo bakatolewo bakajjewo bakafatewo tamali atagoloza amalobozi abantu bakamanyi kati awo okolimye bukolimi kankuba nga balowooza basobola okumpangula. This beggar, I'm not a killer. I'm a beggar, but I'm not a killer. And I've never begged from your family. You are an idiot. You are an idiot killer. Everybody has known you. Are you an expert in killing? Kati bwe tuleeta lineno etteeka abantu bagakendera okutwa oba bagenda once it is open and we know this is intended to kill people properly bawagadde kiso we can avoid going to hospitals which are resort to herbs tebasobola kidnappinga abantu bagiregulate kati mateeka omanyi you don't know slavery Wilberforce tried slavery nga tosobola muvaako. Even George Washington had slaves in his palace and with the White House because they were no replacements. Yes. Colonization. When you read the rise of America as a superpower, America Manoli doctrine yabagoba mu Latin America. Jebali baine amasamba. Nebaga kakati tukole tutya. Let us colonize these people in their countries. Tubafugire nga bali mapamba. Nga batulimira netubijje. Kakati abangereza nebagamba nti Wilberforce no. Did you have anywhere to take the slaves? Kakati ekintu fwe bwe tulwana bosoma slavery bamonitalinga ennyanja nga babalengera patrol boats nga babasuulamu kati mbatuusiza ku regulation exposing no for the first time I've subjected them to humiliating defeat and my machines are intact. Yes. Abantu banafuna ku sente singa balanga netaga ensigo ey'omuwalire mu Uganda mwete mumanyi bantu bamu. These people don't know their people. Abasiyetiko bajja wano ne baga nti abachina bali emisota. Emisota gyasigala mu paako. Bagireeta Ugandan ngomugambye sente bajja kulayininga oli alesa ensigo omusajja yali ava Jinja nga aleeta omusota ekampala tamanyi gye bagutunda negujja gukutula mukutiya mu motoka negulebeeta ku baasi waggulu dereva agulabira ku diisa baasi yali agikubye ekigo bwe basiba neguyingira ensiko omusajja nga nviiramu awo omusoga ng'agujja Jinja. You mentioned that people want to organize. Some people will kill their children. Ewaffe ekyotera nze singa nali mulamuzi omusajja saali musibye omusajja ali waffe ekyotera ne bamubuulira nti oluguudo banyigiramu abaana oluguudo lugenda emutukula nti banyigiramu abaana contractors baagala abaana abo nti okusaddaakirako. The man went to the contractors, the manager and said, I have mine. Are you going to kidnap me? I have mine. Namubuulira n'agamba nti mukyala wambuulidde nti tutudde n'omukyala ntukkirize ku baana tutundeko omu tugule bodaboda namuga agenda omuleete yes agenda omuleeta nga yateze poliisi nga bakkiriziganyiriza ne mukazi we batundeko omu kati bwe yamuleeta nti babakwata musajja bamukwata abapoliisi ono manager yali yekigaana temulaba ono omuvubuka gundi gwe baaga nti bamututte wa dokita mumpi kojjaabwe gwe yateeka mu kotiya
nagenda muziika ebusabala naye anti byayogera ku mwenge ku luddo kwe bibeera tiwaliwo ayagala omwana okusaddaaka oli yakwata wa mwannyina muguluma kesi ya muguluma yali bweti kakati otomuwulire bayogera kuona omuvuka w'enansana baddayo ky'abantu kesi kakati owulidde kesi eza septic tanka kakati director wa side should move in yirwa kuba batuga nti obutambi bwobufu yanti buli bufu ateba movie bufu buli fake nega tukamba buli fake kituufu naye omulalu bwayogera gotowuliramu omulalu septic tanka dese uzulidde weziva kakati kitegeeza omusajja oli bamusibira bwereere mukazi weddala bamugulabinga owa septic tanka bano be bamutta era nabuuzanga poliisi who told you ti muno mu septic tank mulimu omuntu ani yagamba poliisi anti kubanga osobola kitegeera nga aliwo wewakayogedde oba ng'abaagunde abazze okunuunamu banuunye mu septic tank baga balina intelligence eriwa zo keesi ziriwa ono w'emutundwe yattanga bakoddomi be bavudde wa mukazi so now I've helped you. If you had a normal country, I would have been rewarded. You've been a whistleblower. Because they tried everything, going to YouTube, and you hear, we are going to break Kankaka, we are going to break Bani. Media personality. Kasagama yaja, program yange bwawerene. Oyo ne bajjayo gondi mutabazi, ne bateka yaka wala mukazi bani bakatta. I've defeated you decisively, and I've thanked members of my family, especially my wives and children. We have stood humiliation, suffocate him so that he comes. Nzekasandala bechankwanzi nga kibalemye nalinga bwatu kambutireyo bwatu kotya nalinje esibye ngomutu kumira moyo ndije kolombutswali kasagama naye yali ajja kujja nakano n'intro yako nalimbu mala wolunaku lumu tamale and my allies in the government gave me money togendayo nembo mungoji sawa chankwanzi gakikuuma ulira bino bwejiteka mu lubuto nga ya remote soko nde tamalo izo mwina machinery one tetulina machinery line gwanga nawe kakati nkubuulira to move to the second stage. These people Museveni surrendered them there yabawayo bali 15 15 ekitegeeza tebalina future na protection wani ewa Museveni kati tebayinza kumukuba they are going to become fugitives in Uganda to become and they are regulating the market not abandoning it. Kakati to become fugitives in Uganda they must control the leadership either by proxy obabo nga munabo muyaze kintabula mu katono bwabeera ngono yabawayo kakati ate nga yakulembera kati ababeera bagenda kumalako bati anti kyenkubuulira nti balina omukuba katabo kemba wandikidde Museveni alina okubwa ennyo aleme kusikirwako style ki their position is to capture all institutions in Uganda undermine all possible successors of Museveni including Muhoozi kitegeere if you hit Museveni tayinza kutransferinga power kikataba kempandisi kani Muhoozi kayinira ogaba bikamu Museveni is Muhoozi abaganda bibagamba nganti wendi wawulibwa kani Muhoozi kayinira ogaba bikamu Muhoozi Museveni Muhoozi Museveni is Muhoozi Museveni is Muhoozi if they are going together tovula banu bamubye so that Museveni cannot choose a successor speed tujitwale bakuba Museveni bakubirako n'omutabani omutabani aleme kwa ku revenge tekikuba ensonyi bagala bagende runo le person yava mu nsiko ayimiriddewo yekigongo Moses Chigongo yes never deputy never speaker abana babesi yebaba tutte mbwete yerabira yajola bani ate deputy speaker bavawa deputy speaker original abamwe bali ruddawa hajati mukwaya has all the qualifications of becoming a speaker ani ate si MP anti kubuulira bamukuba ne bamukuba ne mujjendo kanani katulawo kasagama natulawo kasagama hotels kasagama natulawo tuddeyo katono yes ba speaker be baleese bano era bazzeeyo ewabeesi gye be yaguluminga mu FDC anti bano baba balaffe tubaleese
era nabagambye naweereza akatambye wa Bobi Wine enseekeze zaatula mu meeting zimulyamu olukwe. Bobi Wine ayinamu n'ababe babaddemu mu kino nga bali eri mu kubala ki Bobi Wine wagamuweereza era Museveni yabatiisizza nnyo okulonda omuwala ono muwala wa Hajati Boulevard ku RDC wateriye bajokeze sese oli yesimba ku Mathias Mpuuga. The moment Museveni appointed this girl as returning Mpuuga, her hotel was burnt in Kalangala. Tewali kye bayogeddeko. Amawulire gakyogeddeko nti omukazi gwe bawadde obwala DC Museveni gwe yawadde obwala DC erakayi hotel ye bajokeze sese bocha ye yokka. Yes, titezi yo de yala kikino. Era nze mbagamba nabino ebyemmengo temuli ono malaya ku kitaala tamanyi liri mu nsi atokakkanya Katikkiro waffe ekiriwo kiriwo ekiti Saabalamuzi w'eggwanga when you read my book nja kubuulira how have they undermined the Muhoozi human rights monitor y'ebikuba okumanya monitor basajja basiru nnyo abasajja ba monitor omanyi ffe batugamba mu psychology obukyayi butta obwongo anxiety etta obwongo nti emmotoka gy'ovaamu ng'olina gy'olaga oba ku mbaga layini yeetambula n'ozungoddeyo obwongo bwo bubakoze eki emmotoka bwesikatira mu kaseerezi mugamba mugifukemu mufuke ku mipiira munoona mafuta obwongo bwomwe bufu kakati sooka olabe monita eno tunuulya monita obukyayi bwayo obukyayi bwa monita obukyayi buli ludda monita abusajja busiru nnyo busajja busiru tebulina magezi. Kansala Chris Muwonge ne Adam Semogerero wekakiri mwe bali kubeera obusajja buno bweyita bugezi nnyo butya bukubye ekifaananyi kya Idi Amin ng'ayaniriza enjoli ya Ssekabaka Muteesa the same day nga mwaniriza omulambo gwani gwa Jacob Oulanyah. Kitegeeza ki babadde kino olunaku lwe lumu ti wa commemorating the day when egundi luyajja bikwatagana bikwatagana mu kitunuli musome monitor. How are the two related? Waliwo yo monitor gotaddeko akatabo akajaji aliwa awo nga ku muzinda lugwao wansawo akapia mukulage lekanze kamukulage nga guno kubanda bawo bunzi mulabe obusajja buno temwe musoma amawulire gabo temugategeera obusajja buno nti okiraba ekiraba final landing when Amin obulaba ogiraba when Amin outdid self at Muteesa's state funeral omulaba nga amukubira salute olwaliro giweze emyaka emikatu commemorate this to relate this kino eno giriretinga neeno lwaki kijjiddemu ati bwe bakubira tikyekimu kuba Amini yakuba twekobe Amini yakuba Muteesa mu lubiri akati bwe yatuuka koko nayaniriza omulambo this is the insinuation buyole buduke n'entwe zaabwo kati ani gwe bakuba Museveni ojjukira bwe bwateekawo nebanda nti all of their cases against Gundi nebanda Museveni oyo bali mu nsi n'agandi Museveni yamuse negetwe lituula museeta Museveni yabakeneka Museveni akutuulira olwoza yeerabidde omuganda agamba nti weerabidde ng'asaba gwe wamma olwoza yeerabidde when Museveni lukusati bali mu nsi tajjukira bali mu nsi Gundi gye yakola ey'amaanyi bakagere ne first lady bagala omukubira mu Christ the King simulisire gwe tojjukira nti akumanyi bali mu stock jodi nti Museveni akumanyi simulisire kati abakubye kino babadde baddikiza anti nkugambye a message is clear Idi Amin yayaniriza enjoli ya Ssekabaka Muteesa n'agitolera salute nga ye yamugoba na bano kubanga you would say we are commemorating kakandi ojjosanga nti Muhoozi ye Commander Land Forces ne bakola obuzannyo Kalamoja tugenda tuuka wa Kalamoja ate wulira nkugambye tumuvinga Commander Land Forces katukole bwe tuti kazije buno tutandikirawo tutandiko jaji nga wakati njagayo bali buduka ku mikono ne buduka ne butya n'okwogera nti ekifaananyi buli kyokwogera nti bwamonita nga abantu babukuba n'obwabukedde kati amaaso tugatadde ku Gundi ku Sebowa Kayiira ne Ziribaggu
tugenda kukomawo kano katemye kalabisenga kawayo watemye kabuli kofini tewakana na kabuli katukomewo kabuli zami yamira dda abantu ensonga zino nti wano kitegedde nkitegedde these people must ensure that Museveni bamukuba ne mutabani we bagende lumu nga Museveni bwakuwandulako eddusu ogwa kwegamba eddusu lya Museveni libeere nga terikyasiba bbaasa. Why? This is what they did to Moi. Nti kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Ekitegeeza Moi yalonda bukulu Kinyata abantu ne bamugaana. Najja yekka n'asuula kkani n'akikanyuga. Naye nga alina bamuvunaana okutta abantu yayitamu. Kubanga people did not want to extend Moi's administration through bureaucracy. Kakati bano kye bakoze tojokera mu katambi kafaaga nti I prefer to work with northerners. Easterners are idiots. The Baganda cannot be used for business. Abo bonna unyeddolo ye creation ye. Oulanyah creation ye. The meeting that determined the Katakazi face yali munyonyo. Naye kyenga tunasasya kunga kana kasajja ku Kampala. Did you see Nankabirwa accompanying them to Mengo? Did you see Kiwanda accompanying them to Mengo? Ye bwamala okukosanga akanyuga nakugamba nti Franka tumwebaza Nankabirwa Ogwanga ne Kiwanda basula Ntebe kusaawa nyene bagenda emunyonyo omusajja n'abagamba mbasuubiza milioni 10 olunga Nankabirwa ina 5 billion tutako kadaga beyanako bwe bamala okuyisaamu n'agamba nti nganziba wantya bafuuke bagagga sente zigabwa zityo Kiwanda n'amukuba kuleekaana namba 3 ba nabandikidde akatabo nti the Kidoli Bupakas and Marisi politics the Kidoli bamala okukozesa bakanyuga inokola politics nti bwe TV inakola mu yakaliisa kuba bayinamu shares that's Bupakas balonda akakiiko inakatulako nga member naye nga sente zo baziridde that's Bupakas and when they throw you away they bring you back when they have a mission. Bwe bakasuka bakukomyawo nga balinawo Kidoli kyabwe bakikomyawo bakubayo akamotoka akapya kati waliwo bakomezaawo anti ye Nankabirwa aliwa Kiwanda aliwa Nankabirwa gyali minister wa energy yalabikanga nga kuba kadaga muno yabaddemu mukuleeta ogundi the most powerful person in this country now is Among. Yes. Amani agajja wa percentage je yakoze yafunye ababaka binamu omu ani yali abafunye Among is the first speaker atakoze terms 2 nga deputy kati wa amani ate kati muyina nga mupropose nga kulondera mu parliament regional councillors okujja omanya abantu abantu bayatuziza mu hotel Africana obungi bwabo na intimidating Seeke nga bomumma Museeke nga ina amaanyi ago takubira mu parliament n'oswala Seeke had to move to Kavin. And this is what happened. Nabaga nti politics seraka mukisa obati yagira mu by-election ngoli yafudde yasanga NC bagikola dda eyababu mayanja yakola mu UPC nadduka Nkuruma yasanga bakola dda party nakoliye progressive nabakuba mu kalulu Moi nkoinange yattabanne bonna as this man is doing the only outstanding man bebava nabo mu nseko ezikigongo Kigongo is because yagana okuddayo okusoma ali mu businesses bali muse kuba he prefers aberrated to rule the country through proxy. If I'm so heavily damaged I cannot raise my head, I can remain a de facto leader kuba nina economic empire era these days bali ku economic ideas no mukazi gundi Kigozi, that's their team. Amongi amanya agenda gajja accident is lucky record tabanga ko minister tabanga sente wakachiko kapala tagwa mu bano ono bawalana era yamukubye ate namuyitira ba Senyonyi immediately no musango nagusinga sokoli
zaake ne ssennyonyi balina gye babadde mbayina bwebiwaine muweereza ne mugawelaba enseekeezi bino ebintu Tamale tunyumyamu kunyumya ate kunyumyamu ki kakati nkugaye nti ye muhoozi tasobola kubeera singa sitaddeyo omugongo nga talina kyampa nange one of the reasons why I should support something is a selfish reason bano sinza bakkiriza kukwata power toyinza bakkiriza kukwata buyinza lwaki muhoozi onzijuukiranga ng'otuuse mu gavumenti yo onzijuukiranga ng'otuuse babano the enemy of my enemy is my friend that's Mao Zedong. The enemy of my enemy is my friend automatically muhoozi akujjukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwanga kitaawe tansasudde I sympathize with Museveni because this is a family battle. Oli yalowooza mbu bw'omumma ssente ajja kujja nkutwala nakati nkulaba wano ku ssimu yange Tamale okwetonda kwa sijje anti kakati nkubuulira akulira singa n'agenda negwe ovumyeyo abantu teweetonda kyenkubuulira obote bwe yagende bamunandika Buganda yakungula ki obote bwe bamuhambulinga n'agende bamunandika do you think these people are cholish the warriors are happy to be humiliated ono muli wa ssente ono muli wa ssente tamanyi na gye biva nze nkugambye bivaawa kasa nabagamba baali batudde mu meeting nemba analyzingira nabaleka batuka ku conclusion nembaweereza nembaga nti muhoozi mwenna abakuba ate wulira tali mu organic case teri bantu bebagamba nti abatutte gundi bewa muhoozi mu Uganda tumanyi bagamba mu SFC mu kuwamba luli eri abantu aba people power anti SFC yabiri bali babikola ne gundi yo ne kandiko babikola ne balimba Museveni ngera bagala mu dragingamu muhoozi wali omuntu kati bamugamba bya human rights bagendanga abamuli mbadde mwogera ku police muhoozi yadumira police eri agidumiddeko enalufenya wali muwulidde muhoozi ba survivors wali owuliddeko ku ba survivors aba safe house nga boogera ku muhoozi. This is a creation of this man and their group. Era tweets okyaziraba kasana exposing kano akakuba tamama nkakatula nono kali kajana mu obutwo kuba kali entrench to win business atono gyatalimu oli anko we baluganda kakati nkubulira negamba nti tu nemba gamba nti unlike you people gwe mukazi wa ina chachi y'abalokole abakatuliki tebayinza kuwa kalulu nembaga nti the Catholic factor gwe kuba nembaga ekyo okulabika nemba gamba nti even Besigye had to seek support from the Catholic Church through wini bya nyima Mbabazi yali tasobola kufuna Catholic Church ye yali related ne Rwanga business interest nti Rwanga yalina business muwala wa Mbabazi which was embarrassing omwana bwayogera ekigambo ogambye ati omwana okutulanga ba directors mulaka muhozi tayina akokan naye muhozi tumulabye ye commander land forces agenze ekongo nemba gamba nti unlike you people tewali yali abalabye konga mwambadde gomesi ne muwokalutwa yayambala ku gomesi tewali mukulembeze muntu anatayambala gomesi identify with Baganda obekanzo kumwani nembaweza message nemba gamba ngamba analyzinga nemba ganze uyu mukize yesimbewo tasana kumugana president amuveko yesimbewo kubanga let us prepare damage control nti family tetabuse gizi free bombi besimbewo era kyo bwaba nti kasaka mwe yamugamba nzite yagana yaganti is the voice of reason yali tamanyi enkoledde ono ndio nonze muyambi tebamunyigiriza ajja akoleki yesimbewo is right no kitakule naye takimanyi nabagamba nti kitakule abakatuliki naye bamwekengera balina bye bamwogerako kitakule oyo munene omulabirizi kitakule oyo munene nti abakatuliki balina bye bamwogerako kane mbagamba nti unlike you people mukozi yasomera mu masomero ly'abakatuliki adonatinga yonesemanyi kyebakoze balumbye essomero lye eryekisubi anati erida yatukiraba ekyemu yabikoze anti kyenkubira biriwa tebiriyo ne bagamba nti naye abasajja bano banange balina fitina. What if he left there long time ago? Mayavayo. Schools are covered gundi. Am I responsible?
kati babadde bajja kudiginganiriza size bakoleki kubanga kubatunulidde bwe bati bakuba Museveni nakitaawo naye Tamale agano Commander Land Forces Kalamoja bitabuse chokola ekibi kati ndi mu studio njogera Commander Land Forces Congo babadde ati ulira kakati ulira explain Commander Gonde baleta umpokoto naingira Kalamoja omupokoto nagenda ku famu ya Guti nali endiga nnyo yali yasiibawo omupokoto ngatudde kate nga Guti alingizayo Guti jeno ngalingizayo omupokoto n'avayo nagende wono omukazi DPP naye mu Kalamoja abamusanga yali amukuba ekidaala nali awe embuzi nnyo ku katebe ke bamufumbira n'ekyeggulu. What type of Mpokoto is this? What type of Mpokoto is this? Who raids our warriors Guti's farm ne bamufumbira n'ekyemisana nalinda ekyegulu nga Guti atadde omukazi yateekayo oyo Guti genocide wa court martial kuwulira Mpokoto yavaawa omupokoto nabba ekitegeeza Guti yayina be yali akutteko mu court martial omu ne bamujingirawo omupokoto tumwembala singa tolaba no wakoti maso n'omukazi omukalamoja prosecutor bonna omupokoto yabawuliramu abawabira awabe emisango jeno Guti ngaalingisayo omupokoto ne bamwokera ne ku mucyomo naali yendiganya nembabuuza what type of Mpokoto is this? When Museveni has disarmed the Kalamajongo, teri muntu ya mukemutamanyi emundu ze Kalamoja zivudde mu colonial time. The biggest battalion mu East Africa ali Kalamoja. Okuteekawo ekyo ekyuma Gundi motor beef pocket. The biggest in East and Central. Lwa majje g'Abangereza agaali awo. Sifuta Gundi rebels kakati ekyo nakyo Museveni bakimusuuza okutegedde nti bakuba bombi nti the man who disarmed the Kalamajongo ekya Kalamoja emitwalo egi ate kati baneeno tulabyenga ne minister Agnes Nandutu batulabindu basikompayirize bwe sekugamba nti bombi bakuba Museveni ne Muhozi bali kubye Muhozi Commander Land Forces bade batulaga success Congo naye ekyo kyaliwo when Uganda moved into Southern Sudan after permission from the government of Sudan by Bashir remnants crossed into Soroti. This is why people like Mugula formed Amulu and Arrow Boys to divert the army. Two, look what an incident. The day Congo is admitted into the East African community is when the attack takes place. Era njagala okubabulira olwaleero essomero ly'ekichwamba aba EDF sibe balyokya. Bani abalyokya? Tamale tubuulire alipota tefunikanga bani abalyokya. Bwe namwogera Jeno kati mufu. Jeno wa EPDF yennyini. Ye yakola ki? Ekyo essomero ekikyamba but is dead. Genda obuuze Gundi. Kakati Tamale genda obuuze Angina survived the Syrian bushes nga za ADF. The day the Kichwamba Institute was banned, there was a division commanders meeting in Kampala. This man to attend, this man was a division commander. He was put on Ukatebe until the intervention of Wakapapulu. Wasn't there twice. Era kyovola bantu izo omusajja namugamba oli married to Chirama's sister watanya abinala etibayinza kusonyiwa nibwonosoma obulokole nibwonofukamira wa. These are human beings watabakoligize baneba kuba he took time to surrender to join Gundi. Ye Museveni asonyiwa but he does his spirit percolate. Sara asonyiwa is a general. Naye bano era tolaba eri tumwene bwe yali akubangina. You are killing our army. Naye nga amusinza akola nkeki. Enyumanya abanyaje babonyamunyamu Angina. Munadizo gimanyi gwe nga n'amafuta ageekulya nga obuwala bumwawuliramu. Eri mugamba gwangina. Tewali bwatta abantu bano. Gwe walaki. Gundi Captain Namiti yafiira mu kkomera yatta Meja Katabalwa.
tebakwerabiranga era kati ndoza president gwe kumuwalagewa kati Congo success ya muhose andi kugambye nti wait singa tubadde tulina force tukomyawo mwagambanga Rwanda mwaga relations have been harmonized but an attack a sniper and a raid mwine mubiyita kyekimu and the Congolese want to take every advantage to cross into Uganda. It is better for them to be refugees. Era nababuza ne mbagamba tusanyukira nnyo Congo okutujoyininga naye notundayo bifu nga basajja beerira nkimaze batagula mu katale beerira mmese beerira misota. When you go to these countries most of the commodities come from Brazil. Enguto ziriwa Congo nene nnyo and they are coming with their problems. You look at how the European Union was formed. They had benchmarks but were encouraging people to other countries, which means Britain yava mu European Union. The influx of people kati those Congolese tebalima tebakola ki bajjana ne bafuka ba refugee ne mubawe mmere mbawe musaje kola ki amalozi je ku chama kyo gambye nti ebyo byonna symptoms have we been driven from Congo by a powerful force twagenza tugoba UPD mu 23 ngomanya how big Congo is nene ndiye omusota bagoba ko yingide mu nyumba yogoba mukazi. They can snipe here and there, but the Congolese are interested in coming to Uganda where they are fed. Tebalima. Erafu bwetuba mugundi mu life eyo. Bwetuba mu life eyo. Tukugamba. Waliwo obwongo obukwata omuntu ne yeyagalira mu komera. Osanga omusajja eruziranga yaya sankwanye ekidomola kirambe ekya police. Bana abakola mu bafende. Omwana bamusiba emyezi 6 nga bya akasimu n'akabira mu kooti addeyo. Life in Brazil is better. Okay. The Congolese, we must understand. Some people would like to be refugees, to live a better life in the neighboring countries as refugees. Everybody is going to power food. And they wait very slight. But are we being driven from? But to try to Putin. Putin aliwa. Mukwano kwa Putin Sonko Musa obusajja Putin butandise omutakola mu kabina banewe teboleke danda weya asokoli de Putin ateto mukakanya obusajja bumutakoleno Putin omunene nakubujja kupire wangu obusajja butabuse ndabona omwagizi wa wakati ayogera munange kankubuli kiri emabega wekyo we kankubuli